Ndi wano ku Hanifa Towers mu kibuga wakati wensanze omuyimbi Kcussonz gwe tugenda okuwayaamu naye tubuulire endongo etambula etya ate gw'abadde amumanyi weeyongere okumumanya owaawo naawe abadde tamumanyi Fik Media mukuleetedde ate tube nga tutambuza ensonga nkwaniriza ku mukutu. Subscribe, like, comment, share kalinke katambuze ate ekintu kino tube nga tukitwalira ddala mu maaso. Of course wonoonyiga akade notifications ojja zifuna, programs zino zifune nga zaka premieringa. Ogamba otya? Sigamba kyekiro bro. Wali. Ombuzeeko. Mbeerayo okuyiriba nga bwolaba bwe tusanze waneeno tubeerayo. Wanjokyangayo ebiseera ebyo naye kati baaba wafuuka mukono gamba. Mbeera just ebadde negiraagiramu era nga bwetusanze waneeno naye nga bwe binaba biteredde era bimanyi. Ali ku Fik Media mubuuzeeko mweyanjulire. Abali ku Fik Media mbalamusiza, amanya n'eddoboozi bampita Kcussonz Music Official. Ni musajja muyimbi nga era nsanyuse nnyo okubalaba n'okubawuliza. Musobola okunoonya ku music wange ku platforms zange zonna at Kcussonz Music Official, YouTube, Instagram, Facebook n'emikutu emirala gyonna music wange gyali. Nja kuba mungoberera mulabe. So tusookere waka nga tetunaddana ku music. Ewaka yiwa ewaka wano mu kibuga wennyini wonsanga. Wano wewaka. Kati waka gwani? Waka amanya agewaka amanya Muwonge Kennedy Kcussonz era nalyo eriri. Litegeeza ki? Kcussonz linnya nalijja ku musajja gwe nayagalanga ennyo kuba bwe nalinga omuto nayagalanga nnyo okubeera omusawo erya Dr. Weliva. Then natunuliranga nnyo omusajja bamuyitanga Ben Kcussonz. Yali musajja neurosurgeon nga wa USA yawandiika n'obutabo bungi. So nayagalanga nnyo erinnya lye kati part of his name nendigyako nendigatta ku lyange era before spelling yali K then Kcussonz erirye. Then olwokuba nti lyali lizibwalidde abantu okukola ki okunoonyereza ne maliriza nga sinjigyewo nesigala Kcussonz ne creating eryange kati erinnya werivaawo. Soko tubulireko ku kusoma. Naye abayimbi bagamba temwasoma. Nasoma ne maliriza nagisoma nasale nesoma ne kutikira kwavadde batutikira CBS primary school. Then Matuga primary era CBS. Then secondary nengenda Kyaddondo SSC ne maliriza 2017. Then joining a campus nenga nsubira joining a campus ku emirimu gyatukwatamu awo. So 217 wakoma mu 6 namaliza from 6 to 17. Points maker. Alwaki manzogera kumpewe. Za P7. Za P7 sijukira. Senior 4. Senior 4 nafuna 29. 29 senior 4. Okay, combination nakola BCM ICT kuba nkugamba ekyo nali njagala. So kati essuubi weeriri eryokujoininga campus? Essuubi lyo weeriri nina okuddayo malirize kye natandika. Kyekyakulemesa akasente tekaaliwo? By then bingi ebyatukwatamu nga bwolaba COVID ate mukadde waffe yalina abantu bangi basomesa. So bwalinga olina otuuseko ng'osooka n'okwatamu then nasooka akwasaganyako ne kubalala naye nga nsuubira nja kuddamu nkikwasaganya. Tubulireko ku Kcussonz omuto biki ebyakunyizanga biki ebyakusanyusanga walinga mwana kikaaki? Nze muvubuka mu buto bwange nalina eddalu lingi kyenzijukira. Nali muntu ayagala ennyo okusamba akapiira, nali muntu ayagala ennyo ebintu bya entertainment. Kuba nali into dancing, nali into singing and acting kuviira ddala mu buto bwange. Nali muntu eyali tayagala nnyo kunkyokooza. Tangambe bwentyo. Nali muntu atayagala nnyo kunkyokooza ate nga sali muntu eyenyigira ennyo mu ntalo oba mu kulwana. Nali muntu ayagala ennyo emirembe. Kyenebaliza Mukama nti ekyo kyonkuze nakyo. Nali muntu ayagala emirembe era akolagana obulungi n'abantu. So briefly kyekyo kyali omubuto bwange kyenzijukira. Kiki otalyerabira
kyesirabira mu buto bwange sirabira olunaku waliwo olunaku lwe nava ku mmotoka nengwa abasinga balowooza nfudde kati nze ku lwange eringa testimony kubanga nava ku mmotoka ng'etambula nembuuka nengwa nenkuba omutwe wansi then waliwo omusajja ow'ekiseera nsanga mu kkubo nankwata nanzirusa mu ddwaliro yali avuga mmotoka actually be bali amabega nanzirusa nankwata mu ddwaliro lucky enough ne survivinga nebaza mukama nti right now toyina nawe oyinza kulabira ku accident eyo nti oba nagifuna naye nga ate nagifuna so eyo memory gye siyinza kwerabira mu bulamu bwange. Olinako ko emirimu gye wakola mu buto ng'okyasoma? Mingi emirimu gyo ngikoze mingi. Jukira natambuzaako ku mazzi, nasiikako ku chapati, na amazzi gano ag'okunywa ago n'omunanasi butunda ebyo bwe bityo. Nennondako ku macupa, okutunda amacupa like okugula amacupa. Nzijukira na tambuzako ku ice cream. Natambuzako ne ku ice cream. Kale mukadde waffe yatukuzanga atulaga emirimu mingi kuba yali akimanyi nti maaso gye tulaga ensi eyinza obutabeera soft naye mu buli mbeera yonna olina okusigala ng'oli strong ng'oli hard ng'omusajja. So emirimu gyo mingi nagikola. So ate ewakawo mirimu ki gye wakola ng'omwana? Emirimu gy'omwana egy'ewaka gimanyiddwa kwoza bintu, kusiimula nnyumba, kwoza ngoye, kukima mazzi. Tewali gwakuwanga buzibu? Tewali mulimu gwampanga buzibu kubanga at the end of the day nali mbikola nga biyamba nze n'abali ewaka so yali tegisobola kumpa buzibu. So music kati omutandika ddi? Music actually natandika dda naye nga bw'omanya okuyimba kuno biyo nga bw'oyimba mu room. Nzijukira scenario emu nali mu senior phone empandiikako something like 5 songs naye nenziyuza nengamba bino tebiina gye bigenda kuntwala. Then simanyi how it came mu form 6 towards third term actually twali tuzeeyo mu third term naye first week eyo mukulu wange nampita at one studio. It was my first time to hit studio. Nengenda nenkola akayimba kange akasooka bakayita nsonga ndala. That was 2017 around August. Nenka filminga nenkayimba. Producer yakola oluyimba olwo nangamba is it your first time to sing oba wali oyimbyeko? Nemugamba oluyimba lwange olusose. Nangamba you have a future in music kubanga engeri gy'oyimbamu n'engeri gy'osengeka ebigambo ndaba nga waliwo future. So that was the end by my form 6 ne tukola ebibuuzo ne biggwa. Then during vac nempulira nga kiri that conviction nga wende ngamba you can go on. Then kye nasooka kukola video y'olwo luyimba. Unfortunately direct yankolera oluyimba olwo yampisa bubi. Namusasula sente tukole video nampita ne tushootinga video ngeri fane twagikola ndowooza eddakiika 3. Ate nga nali muwadde sente nyingi sijja kumentioninga amanya naye ye mujjukira kirungi ne kati andaba era nfollowinga. Twagenda ne tukola video 30 minutes honestly nga video ewedde nangamba video ewedde eddeeka. Nali so disappointed kati ate okubeera waasi neyo gye yali ashootinze teyagimpa. Yali ambuzabuza ate tenagwa ate tenakola ki. Then kati nempulira nenkita kati ayina company gye yali akolera by then n'agivaamu yanshootingira. Nengenda nesikana nanyini company nemugamba naye omusajja wamwe yashootinga video yange naye talina kye yankolera kati nkoze ntya. Mami omusajja oyo n'awulira ekisa nangamba kyojja okola ojja noonyayo 250 tuzikozesa okukola set tukushootinge ku bwerere. Nabeera faithful n'atuukiriza 25 nekola ki wangi kati bwe namuwa 250 ne bakola set mu kizungu awo weyawuseriyo waggulu ne tukola oluyimba video neggwa ne bagimpa nempulira essanyu kale nenerabira kiri. Then saakomaawo by then nali nkola nnyo up country
nengenda waliwo omusajja bamuyita Samuelzi. Omusajja alina paati nene ku career yange ya music nene nnyo, producer wange. Namusisinkana ggulu, by then yali best producer Northern Uganda, nga yasinga producingira aba Northern bonna music. Nengenayo ne musisinkana one evening, nemugamba nja kujja tukole. So kati what was in Sam's head, engeri nkiri nti abayimbi beerire as much of nga bwomanyi bayimbira ku kyalo. So at first he didn't take me serious. Nangamba kujja tukole. Kati with the time I came to work naina chorus yo kebintu ebisinga nabiwandikira ku studio oluyimba baluyita nsabula. So bwe yawuliriza ku lyrics z'oluyimba olwo nangamba ngoyimba bulungi. I remember bali bagamba studio by then bali recordingira 150. Nangamba gwe ngenda kuwa discount ogenda sasula 100 amaze oliriza lyrics z'oluyimba. Then nenkola oluyimba naluwa obudde naluma stalinga bulungi oluyimba ne lufuluma. Kyalo oluyimba lwe nasinga otambuza ennyo ne luntwala after 5 ne lugenda ku BBS ne lukuba Sound City Nigeria ne lutambula. Ne tujja nga tutambula ne Samzi mpola mpola ne tukola music mungi asinga akyalina mu studio tetunaba mu releasinga nenga tuze tambula bulungi. Then recently nengenda wa mukwano gwangu mulala bamuyita Bomba ne tukola oluyimba baluyita Biboozi. Oluyimba olwo nakaluta lumaze omwezi gumu nga weruli. Twalukola ne Bomba nengende omusajja bamuyita Wax Director ne tulu shootinga video ne audio ne tubita omulundi gumu. Katule oluyimba oluliwo essaawa zineno oli mu kutambula. So oyina ennyimba 3 okutwaliza awamu? For now ezimanyikiddwako ziri ennyimba 3. Zonna zina video. Then kati endala boba director bakuyisiza bulungi. Bano ba director sibafunye mbuzibu bwonna mikwano gyange. Sibafunye mbuzibu bwonna. Wana soka bafula mikwano gyange ne banjagala ne bantegeera ne tukola. Ewaka ekyo okuyimba bakirecevinga batya? Tebagamba nti ogenze mu byakiyayi? Okay, mami wange ahumule mirembe kuba yatuvaako ku maaso last year. Mami wange ye muntu eyali atunuulira talent y'omwana n'atamulemesa. Wabula yatugamba nga bw'oba owulira ku mutima ky'oyagala, you have my full support. So nga ate of course era buli lwe nabeeranga ku interviews yayitanga abanne n'abagamba kwali beera yansupportinganga. Then muzeeyi wange at first yasooka n'alowooza bya kiyaye, ne time bwe yatuuka n'agamba bw'oba owulira okyagala go for it. So sifunyeemu kulemesebwa kwonna waka tekubaddeewo, wabula badde bansupportinga kubanga they support dreams ate nga balaba n'abalala. Manyi music ono mulimu sayidi zonna, mulimu abamugendamu ne boononeka, ne mulimu n'abagendamu nga bamanyi kye baagala ate Mukama n'abablessingirayo ne bafunamu ebirabibwako. Emyaka kati obala emeka gy'omaze mu ndongo? Myaka kati ngenda bala guno gwakutaano. Ogiruddemu n'emyaka 5 sijja kusaaga ng'oli mu ndongo. Ogisanze otya? Music tayina sijagamba nti mubi, wabula kiri kumanya ky'oyagala, kiri na kumanya butya bw'okwata abantu, then n'amaanyi g'oteekamu. At the end of the day kijja okujjamu outcome n'okulemezaako kye bayita consistency oba persistence. Omukumu kusoomoozebwa kwo ndabanga bwe buzibu bwafuna ne directori, naye ng'oggyeko ekyo kusoomoozebwa kyokulala kw'osanze sofa? Okusoomoozebwa of course kubeeramu kubanga nga bw'omanyi nti eno musical career si buli omuntu agenda kukkiririzaamu, ekitegeera. So convincing omuntu okwagala music wo at times, then sometimes oba promoters oba kale abantu abo bali mu bifo binene, sometimes obafunamu okusobozebwa, naye nga ate wakati mu byonna olina sigala ng'oli hambo kubanga oba obeetaaga mu bubi oba mu bulungi. So kati olina sigala ng'oli hambo. Mulimu abamu b'ogendako n'akugamba ekigambo oba n'akuyisa mu mbeera kale etali nnungi, naye nga olina okugumiikiriza, olina okubeera ng'otambula naye kubanga kkiriza oba gano obajja mwetaaga. Osinze ku performinga wabwe oba performinzeeko? Performances
performances nazikolako mambuka naye mbadde sikoze nnyo performances kyekyamazima. Performances mbadde sizikoze nnyo, mbadde nkoze ku TV shows nengenda ne performingako ku BBS ne performingako ku NBS ne performingako ku performances osinze kola za TV. Mbadde sinnaba getting into performances naye nga nsuubira this year tugenda kyusaamu, tugenda kubeera ngenda kukolera ddala performances kuba nyina kutambula ne music ayina otuuka ku bantu. So kati nsuubira ntintini z'okozeeko music olaba nga bamureceivinze bulungi. Music bamureceivinze, yeah. Performance wise siri bubi stage performance. Kwanza jukira performance gye nakolako eyali so much impactful yali performance ya BBS era na funayo emikwano ejanzikiririzaamu ku rap performance eyo. Abasajja bennyini abakolereyo ku BBS abafuuka mikwano gya ikatinga family. So unfortunately mulimu ne performances zembadde nga nyina okukola naye ng'otuuka ku set oba otuuka ku ogenda performingira ate ne bijjamu obuvuyo okusinziira ku bantu abakola ki ababeera bakutte omukolo ogwo baba bakutte event eyo. Ne twa performinga nagendako ku show eluweero ya mukwano gwange akavuyo ne kannemesa, nengendako ku show ya mukwano gwange DJ Bash waneeno ku Power King ne tuta performinga. So nebyo bibeeramu naye wakati byonna ino sigala ng'ovumirira ng'otambula at the end of the day kibala ne kiggwa. Emyaka giri 5 oli muyimbi kati nze gwe nzikiririzaamu nti ogundidde muwuma gy'oli. Omuwuma mbadde sinneewandiisa ge mazima, toluddeewo nnyo. mbadde sinneewandiisa, ngenda genda very soon, ngenda genda newandiise kuba nali nabacontactingako era ne bampa location yaabwe. By then baali bakyali waneeno Kamwokya ne kati bashiftinga bali opposite ne Radio Simba era very soon njagenda newandiise nyingire mu bitabo bya umma. Olaba nti ebatwala mu maaso olinga alengera ebigendererwa byayo nti byongera music industry mu maaso. Umma sinaba gitegeera lwa nsonga kale okusinziira ku bakulu baffe abatusooka mu music comments ze bagiwaako si nnungi. So kati nze nga nze nsuubira singa basooka ne batuula n'abayimbi kuba abayimbi ba shareholder ne bawuliriza ensonga z'abayimbi ne bakola nga basinzidde ku nsonga z'abayimbi so si bo ekiri mu bwongo bwabwe nga umma kye beetaaga oba kye bandyagadde okukola. Bw'olaba industry yaffe eyimiridde etya tugenda mu maaso tuzze mabega oba tulinawo we tulina ffe tutategeera? Njagamba nti tulinawo we tuli we tutategeera olw'ensonga Uganda nga yo njagamba tetunaba kwesuula, tukyalimu mediocrity mungi. So nga ate bannaffe aba Nigeria balaba bo beezuula, bannaffe aba TZ beezuula. So kati naffe tulina okwezuula. Tetumanyi style ya music ki mutuufu wakuba kyobola buli ajja n'avaayo nekiyimba kye n'akikuba nekibuuminga, olina ajja n'akuba kyayiwenjaye n'atunda n'agenda n'avanishinga, olina ajja n'akuba oluyimba any song sijja kumentioninga bayimbi naye najja n'akuba oluyimba ne luzannyamu n'akolamu akasente kakoze n'avanishinga. Ne tutunuulira abayimbi aba Nigeria nga zabadde consistent album after album, EP after EP nga bategeera kye bakola ki kye bateekeddwa okukola. So kati kyekyo tuba tulina okikyusaamu naye nga engeri y'okukikyusaamu tulina tuula n'abakulu abatukulembera then ne tubeerako ne support ya gavumenti kuba mwana gavumenti yaffe waneeno teyamba muyimbi. Tulina kutuula na umma ne tukwatagana ne gavumenti ne tukwatagana waliwo basajja be tuyita abakulu mu music wana, abasajja abaasookawo be tuyinza owuliriza Moses Matovu, ba Lord Fred Sebatta, ba Mathias Walkaga n'abasajja bakulu ne tumanya nti music wa Uganda yaliwa. Then ne copyright law nejja omuntu naba nga afuna mu luyimba lwe copyright law weeri naye tenatandika kola wabwe wolabanga copyright law singa ebadde weeri omuyimbi abadde teyeetaaga nnyo promotinga luyimba nga bwe kiri kati. Kwa kati omuyimbi okubanga yasasula atazanye ku TV ng'ate mu nsi endala copyright law ate TV eyino sasula ng'ezanya oluyimba lw'omuyimbi kitegeeza tennaba kubeera mu nkola ntuufu. So Kcussonz ayimba style ki ya music? Kcussonz ayimba R&B, ayimba Afrobeat, then ayimbamu ne some dancehall, then another genre sometimes ne gospel.
yeah. Music ogwo wewandiikira? Yeah, sinafunayo muntu ampandikira. Music ye nayina gwe nnina nze amwewandiikidde. Oba tofase okufuna writer mutuufu oba kasente kootalina kasasula nnyingi? Nedda si kuba nti kasente sina naye talent ya writing ngiina, so nsuubira for now nsobola osooka nenewandiikira. Maybe in the near future nga neetaazemu ideas nsobola owandiika nempaako ku mulala ne sharinga ideas kuba ataawo kiba better, naye nga ne for now bwe mpandiise nfunayo omuntu omulala ne mugamba tunulamu osooka olabe. Olina omuyimbi eyakuinspiringa? Omuyimbi ye waali. Yeah. Muyimbi bamuyita omugenzi Moses Radio. Ye muyimbi eyampa inspiration. Yeah. Okay. Mu bana abaliwo essaawa zino sijja kukwawuliramu whether bano abavubuka abazze omugigi guno oba guli omugigi ogwatusookawo gwe twasangawo. Oyinza okunokulayo abayimbi nga baabo baba bataano sayidi y'abakyala n'ey'abasajja bogambira ddala nti bano bo mu industry yaffe tulabira ddala nga bakikubye oba nze nga Kcussonz bankolera? Gye bali asooka ngenda kuwa mwami David Lutalo, then ngenda kuwa Jostede, then ngenda kuwa Musuza Eddie Kenzo, then ngenda kuwa Palaso akoze bulungi, then ngenda kuwa ne Famaika si mubi n'akoze bulungi. Then ku ludda lw'abakyala waliyo Chosen Becky, she's good. Rema Namakula mulungi, waliyo Carona Ntongo mulungi, then Jasmine mulungi ne Shiba naye mulungi. Kcussonz Music Official gwe tuli naye tuwayamu ebigambo ndowooza obiwulire emboozi etambula. Abadde tamumanyi nsuubira kati oli mumutegeera ate nga bwe yagambye ng'atandika mu following ku social media platforms ze obenga otegeera byakola ne music ow'enjawulo gw'ayimbye okuviira ddala mu 2017 paka kati bwe tuli. Twafunamu awo embeera ya COVID-19 2021 yakusanga wano mu Kampala? Nali siri mu Kampala by then, nali ndi up country. That's me. Actually, video yonsabula najita 2020 we batuweeramu ka COVID break we najiteera. We najiteera. So nubalanga COVID songu wange lwatambula balutegeera. So birungi kibi oyinza okunokolayo ebyajja ne COVID musically n'ebibyo bitubuulira? Okay, ebirungi ebyajja ne COVID musically njagamba TikTok ono yakyakanya mu COVID. So promotion nabeera kale nabeera nga ali best nnyo ku TikTok ennaku zino eno okusinga ate bwe kyali luli. These days omwana bw'aba atadde oluyimba lwe ku TikTok ne lutambula, abasinga ba representers bajja ddunoonya bokka oba bajja mukubira amasimu kuba olwedde eri luba lukola bulungi. Ayinza obutateekamu nnyo oba oli awo nga bwe kyali luli before ng'olina sooka dutambuza mu mabaala duwa ba DJ bintu ng'ebyo. TikTok twali tetugimanyi bumanya? No, TikTok twali tugimanyi naye abantu tebagiwa nnyo budde. Naye kati mu COVID bwe baali balina obudde obungi nga tebalina byakola, so kati they looked for something to relax from. So TikTok nebanga yaliwo okubayambako okuyita mu kaseera ak'okusomozebwako. Luckily enough abasinga ne bagikosa bulungi n'ekyusa obulamu bwabwe neyamba n'abalala bangi. So bibi ki byajja ne COVID-19? Of course bibi byajja ne COVID-19 musically. Performances ennaku zino si nnyingi nga bwe zaali kwajjukira that year tetwalina show 2 years tetwabeeranga na show Christmas, tetwabeeranga na show ku nnaku nkulu, omwaka nga tuguyingira tetwabeeranga na show. So performances zaali ntono, abayimbi tebaalina ssente, so okusomozebwa kwajja kwabasomoza ba producer bennyini baali tebakola, ba directors baali tebayingiza, so kwakosamu industry mu ngeri emu oba endala. Naye nga nsuubira kigenda kuba kitereera kubanga tusuubira for the best. Yeah. Oyimba owandiika, olina zowandiikiddeyo ku bayimbi abalala? No, for now nafuna mirimu gya kuwandiikira naye siinayo muyimbi ya produce nze luyimba nga maze odduwandiika. Yeah.
sikunzikiririzaamu naye ndowooza tebannabafuna budde oba nze sina tebannabafuna budde bu recordinga naye nga nyina bempadde baziina olina kyogaseeko ennaku zino ndaba abayimbi bataddeko ekyokuyigayo ekivuga naaba nga oli akugamba nti muwandiisi naye ate osobola n'omubuukinga n'ajja n'ekivuga kye n'ayimba nga asobola abamu nno abayimbi n'abaproducer ng'olina kyogaseeko ku bino manyimu production omutinitini then piano ne gita nabyo ndi mu process piano nkuba then gita nayo nkuba chords ezitandika kyaswa kubanga bw'omanya emirimu gyaffe tubeera up and down so obudde oyinza obba n'obutini naye ng'ebivuga ebyo mu budde bwo biyiga mubiyina ewaka owabiyigira akatinitini komanyiko tinitini gita yo weeri ewaka so kati eyo ngiyiga omuntu n'akuyigiriza weeyigiriza okay omuntu asobola okuwa basics n'agamba okola kino na kino then bw'omala omanya codes ekikulu aba alina kuwa code kasa kulya major codes bwe zitambula tuwali abakuwa voice sequence ya music nti ogenda kuba A minor odemu A major D major oba D minor bwotyo gwe kasita obigatta n'oyiga okutambuza engalo nga ziri flexible oba okimaze then awo ekisigalidde kubeera ku practicinga the more you practice the more you learn. Practice makes perfect. Singa obadde oweereddwa tomanya ekifo ekyobuvunaanyizibwa mu gavumenti nga bwe wagambye wali nti twetaaga gavumenti otukwatirako ebintu ebimu okukola kanzijako ndowooza ekya copyright kye kyasinza okutawaanya kuba abadde nyakubuuza gwe ki kye wandikutteko ky'olaba nga kizibu kikyalemeseza industry yaffe okugenda mu maaso ate oba oli awo buli muyimbi alisi yandifulumizaayo n'obuba obuyimba 3 oba 5 ng'asobola okugaggawalirako oba nga obulamu bwe busobola okukyusibwa olw'enkola eri mu ggwanga eyo musically. So kyenyinza okusooka okukola copyright yo sinza gireka then ekyo kimu ekyokubiri nabirako President Kagame Rwanda. Kagame yateekawo essomero erya music lyabwerere basasulayo katini nnyo bana bagenda ne basoma ebivuga ne basoma vocals ne basoma biki so kati kiyambako obuta leta baboga music wano mu industry tulina abantu bangi nnyo abayimba music nga tategereke kubanga talina future. Omuyimbi yagamba engeri gye kutali mu interview buli avudde mu nyaanya mu katogo ajja bwe yagamba bwatyo so kati then no strength nanditadde nnyo amaanyi mu umma netteeka ne tuliteekawo jjukira copyright bwebeerawo buli omu tagenda fulumya ki music then ne sites eze Uganda singa tuzifuula nga sites z'abaana abazungu akuba nti eze Uganda tezagala sasula nti ez'abazungu buzoba oba oteekayo oluyimba olina oddusasulira ne baludistributinga after distributing it they make sure they collect each and every money from your stream they bring it onto your account. Kitegeeza sente ziba zidda mu nsawo yo yadde na sites ezaffe zo bagamba bakuwa platform they just give you platform there is nothing else above that. Bafunamu of course bafunamu kubanga kati ngenda kuwa site ngeya Ericom yateeka music ne bakola ki ne bamuzanya naye afunamu atya endorsement kyemanya ogenda ku site za Ericom nosangako obulango bwa Fortbet nosangako obulango bwa kino so kati abasajja bamusasula okulangira ku site ye ati yawo abafuniramu ne kati gwenga omuyimbi usigalaawo just luyimba baluwulidde ati abayimbi be Uganda ne baba nga basigalidde kulya ku kintu kimu performances bwabata performinze no money wakati ne wana abayimbi betulina abalya ku sente mu YouTube percentage ntono nnyo kubanga views ziba ntono abantu baffe tebannabategeera ki internet ate nekira internet ya bay wano recently naliko Kigali internet eri so cheap the extent nti kirabika buli maka ne bwe gabaga bulijjo gayina router kitegeeza buli muntu asobola oku accessinga ki internet era Kigali osobola osanga omuyimbi upcoming ng'alina views million 2 ku account ye si buzibu ate nga siza robot nti oba jingirire ng'abantu baviewinga music bamulaba so neyo support ebulamu abantu okuba internet erillo ne baba nga basobola oku accessinga no supportinga music wache waba Uganda kwasinga tubadde 50 million views kale tugambe only 20 million have smartphones singa buli video ya Uganda eri at least ekitono ki 2 million views
ne waneno osanga alina 1 million views nga celebrating nengero Kigali ba upcoming artists balina 5 million views on their YouTube channels. Yeah. Mere kyekuwoomera. Mere empomere erifane. Nimusajja njagala nnyo akawunga kyewunyisa. Ninjagala nnyo akawunga, njagala nnyo omuceere. Then nekawo. Ebyo bw'otabirya obera ddala ng'obulamu bulina ekibuzeewo. Butereevu. Ate kala njagala nnyo red, njagala nnyo kala ya red, njagala nnyo white ne black. Zikale zisinga okunkolera ezo. White, red, black. Just nze bwe mankubye outfitting eri bwetyo mampuliranga nyimiridde. Saidi yaffe eno ogwawa oli w'emagere oli w'e Lwakitula oli waawa. Kyamazima sijja kulima ndi neutral wabula saidi yange eragibwa ku ballot paper. Ne for now in public mbeera neutral. Walonda. Nalonda. Oli mulonzi waawa? Mulonzi nalondera bayitayo Bweyale Kiryanongo district. Akalulu gye kansanga. So gye nalondera. Era elections bwe zinaatuuka gy'olina okudda. Elections bwe zinaatuuka nsobola olondera wano Matugga. Yawali amaka gaffe. Anti endagamuntu eriko eri gye nagifunira naye wonna wooli osobola olonderawo. So ye Kcussonz gwe tubadde tunyumyamu naye olunaku luno olwaleero njagala otusiibule naye nga tunaba kutusiibula obuntu buno bubiri abantu babeera nnyo nga baagala obbumanya. Emyaka oyina emeka? Emyaka ngenda wezi 24 omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 24 mu May 24th. Ali pate ndowooza kati tujja kweyita ne boona baba tutuyise eri luddawa. Pate jabeerawo era n'aba mbategeeza. Akokubiri ke baagala ennyo okumanya ke k'okuba nti oli mufumbo oba onoonya. Siri mufumbo ate sinoonya. Kati olwo n'ogwawa. N'obudde ndi mu basingo abali contented. Sabbuuni mwana gwe. Ebyo eddiini ebigaanira ddala tuli mu sawumu. Wamma muwulidde buli atali mufumbo aba anoonya by default kyeraga lwatu. Era awo wennyini we ngenda okusabira otuwe ennamba tunaba kufuna management. Sinabafuna management. Wowe kwasaganyiza buli kimu. Nekwasaganya. Kita manager ali eyo bw'abanga gyali kwasaganyirizeeko. Management eziri eyo azitegeera good music, nice music. Bampita Kcussonz music wangali ku site zonna. Solo twala obudde n'owulirizaamu n'omulala munyinya ali mu studio gwensobola okuwa n'owuliriza bwe tuba tugetinze into terms nga tunakolagana bulungi sobola okusayininga ne tukola. Tuwe ennamba. Enamba eya WhatsApp eri 0751 31 03 05. Njiddamu eri 0751 31 03 05. Yeyo. Awo bofuna Kcussonz music bulungi nnyo wa wotayimba oba gwe buli wamu asobola okubuukinga. Siyimba kulumbe okawe simba nawe wasigadde mansobola performinga mansobola ddala performinga. So ku mikutu gyonna Kcussonz music official. Wonna ku TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter wotali tewali wesiri wonna Apple Music wonna music gyali TikTok challenges muzikole olimba gye luli. Twenza tuyanziga okujjako ng'olina akatalekeka oba ng'olina obubaka bwonna bw'oyagala okuwa abafaanizi bo kiki baba basuubira omwaka guno. Otherwise zindabika njagala kukuta. Just basuubire music mulungi naddala mu mpandiika, production ne visual nga bulijjo kyekisinga obukulu naye nga music omulungi gwe mbasuubiza yekka. Mpozi n'okubasaba Mukama abankuumire mbagala nnyo mweyongere okunfollowinga. Kati nange muzikirize nve
ku Hanifa Towers omukulu ono mulekere emirimu agikwasaganye totubudde natubuulira biki byokola obanga toli mu ndongo. Okay, wemba siri mu music customer bajje wemba siri mu music ni musajja adiringa mu electronics owa buli kika musuubuza n'okutundako retail then ne spare w'amasimu n'ogakanika byonna tubikola wano ku Hanifa byemirimu gyenkola basically. So wemba siri mu side eri endongo neno side nsobola okukwasaganya kati ebyo by the way abiyigirawo ebiriwa ebyo nabigira wano wenyini nyini wano wenyini wayigira ku mulimu nayigira ku mulimu wana ngoli oli mutetenkanya nnyo oli mupambanyi nnyo noza naawe ali eyo osobola okuyigira ku Kcussonz nti ekintu obanga okyagala you can learn from the job. Ate abantu maybe abayigidde ku mirimu ebiseera ebisinga ate omulimu bagukola bulungi nnyo oba oli awo n'abayise n'okusinga abayise mu ttendekero. Njala omukama omulungi abanjagalire ubeere bulungi mweraba nange kanve wano Kcussonz ndabe nange oba ayinza kumpaayo ka spare kiwano nange nteeke ku ssimu yange bw'ate ssebo